abaana ab'obuwala abantu bangi ababa approachinga ne babawaana n'obugambo obumu nga babuwanudde ku intaneti najja n'abugamba nga tebuli origino tebuva ku mutima gwe naye tojja muvunaana ayinza obuterowooleza bigambo birungi byakugamba naye gwe omwana ow'obuwala eri buli ayagala okukuwasa ekibuuzo kyo kirina okufaanagana n'ekya Falaawo oyagala kumpasa well and good nga tetunaba kugenda ku bingi omulimo gwo ki omulimo gwo ki what do you do for a living kasita akugamba nti mwendi bwentyo nzoganya neeyiya by the way ekigambo ky'okweyiya kirimu obukyamu bwakyo abeeyiya baali bannayuganda abali ebweru naye nga beetunda bebeeyiya bano abaawana abeetundira wano babayita banneeko kati ayagala okuwasa bwaba yeeyiya yandibanga yeetunda mu mulembe guno n'abavubuka beetunda so omuntu baba onoobeera naye oteekwa okumanya kyakola kubanga ebigambo byayogera tebiteeka mmere ku mmeeza ebigambo byayogera tebigula ngoye zo akusanze olabika bulungi kyomulaba nti mumatira ebigambo olina akutwala ne tuleeta kafaananyi ka before and after omuntu n'awunga nabuze nti wano before ng'anyirira nnyo nti awo bazadde be baali bamulabirira wano ng'alinga ali ekitalya tani kati awo ali mu mikono gya musajja mbuliza neba nti pasita byasomesa obitegeera Falaawo yagaana okusenza abantu mu nsi ye batamanyi kyebakola ekyo nno gavumenti zonna zandikikoppye gavumenti ya Uganda bwe yali ereeta abantu okuva mu Afghanistan nga abatalibani babayigganya nga bagenda kuddukirako e Uganda n'ewalala wonna babasaasanya mawanga mangi ekibuuzo his excellency Yoweri Kaguta Museveni kye yalina okusooka okubuuza nti abafagani bano bakola ki kyovuna bakasookedde bayingira mu Uganda tetumanyi gye bali wadde kye bakola kati ekyo tuyinza oba kyatuyitako kati gwe abantu be weesembereza bakola ki wandiika abantu be weetoloozezza obulamu bwo bakola ki kyovula bwe baba bafuluma mu bulamu babuyuza osanga abantu bangi ng'akaaba Musumba omutima gwange gwayulika bw'oyingiza ayidola ayuza omutima kiwandiike oyingiza ayidola mu mutima gwo n'aguyuza talina kyakola ate ayagala okulya n'ebintu byonna byabirya kubanga talina mulimo walabirayo omulala akusinga ku ssente n'abuuka n'agenda ewooli gwaleka akuyuziza nojja ng'okaaba Musumba nze ebyalaavu nabinnyuka ebyalaavu sibiddiranga amalaya gawalaayi banjuza omutima kano kondabako Yesu yagezezaawo era kyovula bwetuba oluyimba akuba alipeeya akuba alipeeya akuba alipeeya mwenna muba muddigidda akuba alipeeya sikunenya kakukuba eripeeya naye toddangamu kuyingiza kimonde mu bulamu omuntu yenna ayingira mu bulamu bwo
Question number 1, akola ki? Omulimo gwe ki?